abampuliriza mbalamusizaako mwenna yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Amanya gange yenze Fahad Pro era nga mbeebaza mwebale kubeera nga mukola abali ku mirimu. Nsaba Mukama Katonda abakwatizeeko gisobole okubatambulira obulungi, nammwe abagimaliriza ejja leero mbakulisaayo nti mukulike eyo. Olunaku olwaleero nkuleetedde mwana muwala awangaalira mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mwana muwala ono ku myaka 25 yokka asobodde okubeera nga akola ebyafaayo bw'azimba ennyumba kwokomya amaaso. Ono amanyikiddwa nnyo olwa TikTok videos z'atera okubeera nga akola oba TikTok challenges ez'enjawulo. Ate takoma kubeera nga ali ku TikTok kokakokka. Omukyala ono Agnes Kemi abeera nga kansala era nga ayambye bakadaama bangi nnyo abali mu bizibu. Basobodde okubeera nga bamutuukirira era nasobola okubeera nga abayamba kubanga alina ekibiina kyakwatagana nakyo ekiyambira ddala bakadaama. Mwana muwala nakutegeezezza akola TikTok challenges ez'enjawulo. Yes, omulungi okola kyamaanyi gwena agyekomeddeko Vibes TV ne mwana muwala Agnes Kemi gwena ya subscribing edda Mukama akikubalire hati gwatana subscribing obere nga following page zaffe ez'enjawulo. Mbagala nnyo abalungi mwe mufudde kino kyendi. Waliwo eyangambye nti bwe njogera nga simusekeddeemu ku buseko buno mba simukoledde lunaku. Yes, mikwano gyange olwaleero nzize n'akalowoozo akakugamba oba akakwebuuzaako. Mukwano gwange okoze emyaka 2 bweddu contract oba contacta eweddeko kiki kyondikuzimu. Mukwano gwange olaba ng'emyaka 2 mingi naye mitono nnyo giggwako nga tolinayo yadda olubatu werutinti olubatu ng'oyodde ettaka mu lubatu werutinti liryo. Abalungi ng'oyagala ofune mu ssente z'ekyeyo mwewale gye okubeera n'ekisa ekisukkiridde. Awamu nyiigawo, awamu beerako n'omutima omubi kubanga era ne bw'onaabawa tebagenda kusiima, bagenda sigala bakwogerera keeraga keematira buno abumpadde bunnyambe ki, afuna akakadde ampadde emitwalo 5 ginkolere ki. Beebo abantu baffe beetwaleka ewaka. Woba olina akulerera omwana muwe naye nga omuwa kisaanidde kubanga era batasobola kulya mmere n'alya ku mwana wo. Bw'oba olina bw'olina okuteekingako obuvunaanyizibwa bayambe ekisaanidde naye ate naawe weerekeremu kali nti obudde bukuyitako era bugenda era wajja ku kyeyo okutereeza ku lugendo lwo olw'obulamu. Nkiddamu bannyabo ne bassebo, bassekadaama ne bassekadaama, bassekadaama ne bakadaama mukalube ku mitima. Emyaka 2 mitono nnyo giggwako ne weebuuza bulijjo bazinsasula naye nzikozeemu ki. Kya buswavu nnyo ng'okoze emyaka 2 n'ogimalako baba badde nga bakusasula naye nga toyinaayo yadde akantu akatinibwe kati nti oba olinayo omwana gw'embuzi oba omwana gw'ente oba akapiki oba akataka oba akamyu oba eggi ly'enkoko. Kyannaku. Abalungi muyige ku mitima emikambwe, muyige ku bukodo, mufune ku busungu ku ssente zammwe kubanga tuzikolera mu bulumi. Sama lwejja n'osula nga teweebase, winta bwejja n'owulira ng'obulamu bugenda n'okolola mu ssaayi olw'empewo okutuyitamu. Simulala mwana muwala Agnes Kemi. Ange olunaku lw'eggulo omwana muwala ono yasobodde okubeera ng'ate asawukulula ekizimbe kye oba gy'oyinza okuyita mansion. Ennyumba eno erimu ebisenge eby'enjawulo. Ennyumba eno erimu furniture obw'omulembe ddala ate owa .com gw'oyinza okuyita owa .com aliko ow'ekivubuka. Omwana muwala ono akoze ebyafaayo ku myaka 25 yokka nkugambye asobodde okubeera nga ateekawo mansion. Ennyumba eno ekitine nnyo eri ku fuuti, eri ku bugazi obwa fuuti 10 ku 10 era nga ngenda kubeera nga akulambuza ebitundu eby'enjawulo ebiri mu nnyumba eno osobola okubeera nga ate olaba naawe osobola okubeera nga weewuunya. Nze yandese neewuunya. Olunaku lwaleero tubadde ne mwana muwala Agnes Conscience era nga nsobodde okubalaga ebintu eby'enjawulo bye yeekoleddewo. Ndowooza vidiyo eno ate ofunyeemu ekyokuyiga. Nkusaba obeere nga olikinga, okomentinga, osubscribinga
ate gwe munnange ali eyo nga gwe mulundi gwo gusoose okubeera nga ojja ku channel eno, nkusaba obeere nga olikinga osubscribinga, teweerabira akade ako kajja kuyamba okubeera nga buli vidiyo gye tunaaba tutaddeyo ojja kubeera nga gwosooka okugiraba. So wano tubeera n'ebyokuyiga, tubeera n'amawulire gakwata ku ba celebrities, malungi si malungi, bali mu buzibu, mu mbeera yonna tubeera nabo amawulire tubeera nga tugabatuusaako, era nsaba mubeere nga musubscribinga nga mulayikinga. Nsigadde nze Fahad Pro, mubeere bulungi, mbaagaliza olunaku olulungi.